waliwo ekyokuyiga ekiri ku Maama Phina. Maama Phina mukyala musamize atambula awaana emmandwa buli waayita. Maama Phina tasobola kutambula na mmindi ku mumwa. Era Maama Phina awaana emizimu n'emmandwa n'azisaba mu lujjudde. Maama Phina alina essabo alagula abantu era tugambe nti mukyala mulogo. Naye Maama Phina twagala okwebaza olw'abantu b'oyambye kubanga nze sijja kutunulira mutima mu bayambira naye kirungi okola ki obayamba ekyo musali okubayamba nti olabye omuntu afunye obuzibu n'omuyamba weebale wadde Dr. Tindi Mulokole nsabira wa Musumba Sala Mikisa ku Voso ekyo nja kwebaza olw'abantu bonna b'otuusizzaako obuyambi bwo. Kakati abalokole tulina ebyokuyiga bibiri. Twakkiriza Kristo. Musumba waffe bw'aba tusomesa atugamba tuli ba muwendo kubanga twaweebwa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Bw'osembeza Yesu ofuuka mwana wa Katonda, ofuuka special, onaazibwako ebibiibyo, ofuna obulamu obujja, okyusa emize, okyusa obulamu bw'obaddemu. Kyokka ofuna kye bayita hope, n'ofuna kye bayita faith, n'ofuna kye bayita love. Ebyo ebintu bisatu: hope, faith and love. Maama Phina byatalina. Maama Phina talina faith, talina hope, talina love kubanga omukwano omutuufu kuva mu kwagala Katonda. Okwagala Katonda kwe kuleka ekibi. Naye abalokole abasinga wansi w'enjuba mugenda kusisinkana obuzibu naddala mu bulamu buno obwensi kubanga tulina obulamu bwa mirundi egi. Waliwo obulamu buno bwe tulimu ate waliwo n'obulamu obw'eggulu n'eggeyeena nga tuvudde ku nsi. Kakati Maama Phina Omusamize mulogo era abalokole mwamukyawa nnyo. Naye Maama Phina sigamba nti abikola lwa Bayibuli. Maama Phina mugabi. Abalokole bakodo abataagala yadde okuvaako ennusu wabula okuvaako ekko. Ate abalala abawaayo bawaayo ku beetinga. Mukama kamuwe emitwalo 8 enkya nkolera ekyamagero. Mukama kamuwe kino enkyayitika nkolere kiri. Babanga bano bino ebyuma by'abayindi nti osonsekamu ennusu ne kiyiwa ennusu. Ne tubanga Bayibuli tugitutteko bwakabona bwokka kubanga Bayibuli erimu obwakabaka n'obwakabona. Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu kabona omukulu, kitegeeza musajja eyasabanga, asiiba, eyeenenya, eyeegayirira ate asome ebyawandiikibwa. Obwo bwakabona. Okugenda mu yeekaalu fellowship, okugenda okusaba, okusula mu overnight, okusiiba, okuwuliriza ekigambo kya Katonda, ebyo bikola obwakabona, bireeta amafuta ag'obwakabona. Kyokka ate waliyo obwakabaka nti Yesu gwe tusinza ye kabaka w'abakabaka. Obwakabaka kitegeeza possessions. Waliwo ekye bayita ensimbi, omuntu okuba n'ebintu ebimubeeza mu bulamu obutegeerekeka bye bimufuula kabaka kuba tewali kabaka mwavu. Kati ojja kwesanga ng'abalokole banyiikiridde nnyo obwakabona: okusiiba, okugenda ku nsozi, okusoma Bayibuli, okwegayirira, okusiiba mu kkanisa n'ebirala. Naye nga mu nsonga z'ebyensimbi awo tobagambako. Kati Maama Phina Omusamize waliwo ennono mu Bayibuli ng'otali mulokole bw'azikola tezimukolera. Kyokka ate waliwo ennono nga za General Masses nga bw'olaba enkuba n'omusana ng'oli bw'akikola ne bw'aba musamize kigenda kumukolera. Omuntu bw'agaba ne bw'aba musamize ne bw'aba mulogo, omuntu oyo bw'agaba afuna kyennyini kyagabye kyokka nga kikubisiddwamu emirundi mingi ng'ate kirungi nnyo okusinga ekya. Kakati ojja kusanga Maama Phina ng'alina muwala we Phina nga ne muwala we talokose. N'olwokuba nnyina ali mugabi, Phina abeere mbulamu buli abandant nga tena kyeyeetaaga kubanga kino njagala nkibalongoose. Obulamu bwa mirundi ena. Katonda Yesu yekkubo n'amazima n'obulamu obujjuvu bwabwo. Kati obwo obulamu obuna Maama Phina bw'atasobola kufuna. Naye mbabuule omuntu asobola okubeeramu nga si mulokole ku nsi, ng'alya, ng'anywa, nga si mulwadde, nga waali ali mu bulamu bwe yeeyagaza naye nga tajja kgenda mu ggulu. Kati gwe n'obeera mu bulamu ng'oli mulokole, ng'olina endwadde, olina ebizibu, olina amabanja, okaaba, ate n'eggulu ne likusuba. Kubanga nze Maama Phina sinnamubaliramu banaagenda mu ggeyeena, akyali mulamu. Enkyasobola okulokoka n'ayingira eggulu. Gwe amaze mbulokole emyaka 30 n'ogenda mu ggeyeena. Omuntu bw'aba akyali mulamu asobola okuggwa n'ava mu bulokozi. Omuntu bw'aba akyali mulamu asobola okuyingira obulokozi. Kyova olaba tugamba nti owoolubereberye aliba owooluvannyuma, n'owooluvannyuma aliba owoolubereberye. Maama Phina aliko ebyokuyiga bibiri mu balokole. Kino nkiddamu.
Maama Phina takweka mandwa, Maama Phina takweka bisambwa, era atambula yagalira mu misambwa. Balokole bameka abatagamba nga bazadde bammwe oba bbaawo nti nalokoka? Bameka abatagamba nga mikwano gyammwe nti nalokoka bannange? Bameka abatasobola kutambula nga mukutte Bayibuli kubanga ebaswaza? Kyokka ye n'agenda ne Midi ku TV emisana ttuku n'ayogera ng'olaba ali proud ne Katonda we. Maama Phina bw'awulira ekizibu kyonna ekiguddewo yasooka okuyamba abantu abalina ku ssente nga Katonda abayambi. Bw'olaba omuntu ku TV ng'alina okugulu kwalwadde oyinza okugenda okumuyamba? Wano Seggirinya abadde ayamba abantu abafiira mu nju. Ekibuuzo kiri kimu, ffe ng'abantu abakkiriza Katonda tuli pulizentinze tutya Katonda waffe? Abo abasamize lwaki bajjanga emisana ne batwala ebyandibadde ebyaffe? Kubanga Maama Phina agaba tagabira mu linnya lya Katonda, agabanga ye omuntu kirabo kye mugabi ye ng'omuntu. Kyokka ne kimukolera nti Maama Phina ajja kubeera waavuga emmotoka embi, avuge Phina asomere na mu Amerika, omwana w'omulokole asabe ennyo asiibe ennyo yeegayirira afe nga mwavu. Bw'osoma Bayibuli eno okuva ku Genesis chapter 1 okutuuka ku Revelation 21 etulaga nti Katonda ye nannyini feeza ne zaabu. Kyokka bw'olaba osoma Bayibuli eno engero zonna Yesu ze yagera zoogera ku nsonga za byansimbi nakulaakulana, kubanga ssente ze zitukeeza okunoonya buli kimu, ssente ze zitukeeza okufiibaana. Kati bw'oba ofiibaana ssente n'otazinnyika mu Katonda ogenda kwavuwala. Abalokole bangi twavuwadde kubanga abamu tusiga ensigo ne zigwa ku ttaka ebbi, abasumba n'amakanisa mwe tuli bayaaye. Abala tuwa kimu kya 10. Genda osome Malakayi, genda osome Proverbs, genda osome Ecclesiastes mu buulizi ezonna, genda osome Luka, genda osome Matayo, genda osome John 3:16. Katonda bwe yagala ensi bw'ato n'awaayo omwana we gwe yalina yekka. Tutambulira mu bulamu bwa kusaddaaka. Maama Phina asaddaakira emisambwa n'emizimu abyogera misana ttuku. Kati gwe omulokole osaddaasa eki? Bw'ofuna obusente n'osasulako landiroodi n'olya chipusi ne chicken nga biwedde. Abalala Katonda mumuwa mu beetinge anti bangamba bwe nfusiga nfuna. Tofudde ku mwoyo gwo, toweenenya, olina ebibi, olina ebyoto byewa muliko emisambwa naye oyagala kugaggawala. Ati baganda be njagala mbabuulira ekintu kimu, tujja kubeera ku nsi nga tukompromisinga. Kyokka kino nkibagamba, Maama Phina temumuwalira mbantu abagenda mu keyeera kuba akyali mulamu. Enkya asobola okulokoka oba asobola okuba nga agenda kuva mu nsi eno nanga nti Mukama nsaasira n'omusanga mu ggulu n'ogandi banne Yesu. Kuno omukazi omusamize yatuuka ddi mu ggulu? Naffe tujja kubuuza kubanga bw'osoma Malakayi Katonda alina ekitabo mwawandiika abaweereza be, kirimu kolomu 2. Kuliko olupapula olukebera emirundi gy'ogenda ku kkanisa, emirundi gy'osaba ekiro, emirundi gy'osabira eggwanga, emirundi gy'osiiba, emirundi gye weenenya. Eyo bajja gikebera, bakebere peegi endala. Obadde owaayo otya era obadde oweerayo mu mutima ki? Obadde weesaddaaka ki? Yesu Katonda atuwa omwana we, atuwa obulamu, atuwa enkuba, atuwa omukka ogw'okussa, naye tutamufaako, tutamuwadde naaka. Ogwo olukwata obusente bwo. Ennone eziri mu Bayibuli muno genda osome Tora ebitabo 5 bisooka okuva ku kitabo ekisooka eky'olubereberye okutuuka ku kyamateeka. Genda osome eby'omu mirembe, genda olabe Dawudi bwe yakolanga. Dawudi yali musajja musinza, yawangayo saddaaka. Nuwo olwava mu kyombo n'awaayo saddaaka. Genda okebera abasajja be Elisha, genda okebera abasajja ba Ibulayimu baatambulanga basaddaakira Katonda. Kati ffe abalokole tuli mu kusaba na kusiiba kw'amaanyi. Musumba Saala agamba osaba ennaku 9 n'osiiba ennaku endala 2 n'omaliriza ng'okoze, kubanga towa kimu kya 10. N'abasumba muli bayaaye buyaaye temuwa bimu bya 10, abaweereza tebawa bimu bya 10. Kati abo Maama Phina n'akuba litagabira mu Katonda niye bw'anaagaba ajja kufuna. Ate Maama Phina genda kweyongera okufuna eddoboozi mu ggwanga. Abalokole bakkakkane kubanga Balakayi agamba munziba muli ekimu kyange eky'ekkumi n'ekiweebwayo. Waliwo Thanksgiving Maama Phina awaayo mu Buganda, alina certificate za Buganda. Abalokole temuwaayo ssente mu Isirayiri. Isirayiri mwagikoowa, mwagikyawa, mweyita Isirayiri. Buli kimu kikola lwa butamanya. Ozaya 4:6 agamba abantu babula obutamanya. Gwe Seremba weyita mu Isirayiri, si gwe mu Isirayiri. Abasumba baffe abamu baba ssente bazirya buli. Maama Phina ye n'agenda akiika emmengo ne yeeyongera okuba n'amaanyi. Museveni bw'anaayita ajja kuyita Maama Phina abasumba abalekaawo. Ekigambo kimu kimala omugezi okutegeera. Ssente zo zikweke mu Katonda n'okumanya. Oli okubanga okumanya mwemuli okubikkulirwa, ate okubikkulirwa mwemuli okumanya ki ekyakusiba n'obulamu obulungi.
nze Dr. Tiamale nsabira Musumba Sala Mikisa era Maama Phina Musumba Sala Mikisa naffe tukugamba bwe tuti nti nakubadde ebyo nabyo n'obikoze ni wali eggulu n'eggeyeena Setaani gwosi n'emisamba ne lubaale ne mayembe n'abalongo na biki byakolimirwa era kyovula bikolebwa mu nzikiza tosobola kusamira misana abantu basamira kiro kubanga bikolebwa mu nzikiza Yesu yekka yataswaza. Maama Phina nkwagaliza okwatula obulokozi kubanga wali eggulu n'eggeyeena nankubadde ebyo nabyo n'obikoze naye bw'oliva mu nsi eno toliba na mugabo bwakabaka bwa Katonda wabula olisuulibwa mu muliro ogwaka ewali ekidde ekigamba emirembe n'emirembe. Mukama bw'omukisa Pastor Asha abatumidde, Pastor Victor abatumidde, Pastor Salo abatumidde ne management ya Volongoto bena bibatumidde. Beloved, I welcome you on Volongoto. Mukama batwere nnyo omukisa tubaagala nnyo mikwano ina gye musinzira okutulaba. Amanya gange nze Musumba Asha Mikisa obu ku basumba ba Dr. T. Yes, era nga tuli wansi era tusumbibwa Omusumba Sala Mikisa mama waffe era kitaffe mu nyumba eyo eri wali ku Giuga. Yes, munankulabye eyitibwa Voso Giuga. Yes, ate nga tuli wansi w'ekire eky'Omusumba Saabasumba nga ye Yesu Kristo. Yes, Omusumba w'abasumba nga atukoze bulungi tuli awo Mukama atukoze omulungi tubaagala nnyo abalabi baffe ku Volongoto mwebale nnyo okola omulimu ogw'ettendo. Yes, esimu yange eri 0705 729582. You can reach out on us. We love you. God bless you. Beloved, njagala okusabako naawe andaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yes, kasooke naawe aweddemu amaanyi kwebyo ebintu byolaba. You are seeing a number of things. Yobadde oyagala Katonda n'omutima gwo gwonna naye omutima gwo gwamenyeka kwebyo byolaba oba kwebyo ebyakolebwako yanga waliwo omuntu atayina Katonda w'amazima. Yes, nakola ebintu you are in a state of brokenness now. Njagala okukubulira muganda wange nti teri linnya ddala okujjako erya Yesu Kristo eriweereddwa abaana b'abantu mwe tusobola okuyita with confidence. Katonda n'atukolera Yesu yayogera mwennyini I'm the way, the truth and life. So I want to pray for you. Njagala nsabeko naawe. Yes, eddakiika zo tusobola okuyamba n'otandika naawe okufuna ground n'oyita Katonda. So eri omuntu alina brokenness mu mutima olw'ensonga ez'enjawulo ebyolaba oba bye wayitamu njagala kusabako naawe. Father, in the name of Jesus, the Son of the living God, yes, there is no name above all names. I am praying for that brother. I'm praying for you, brother. I'm praying for you, sister. Wherever you are, whatever that you have has happened into your life, whatever has encompassed you and brought brokenness in your heart, I speak in Jesus' name, the name above all names, the solid rock on which the church is built onto. I speak a healing right now. Njogera omutima ogumenyese mu nnyera Yesu Kristo. Njogera omwana oyo yakosebwanga ne wanabira wano ayina obulumi mu mutima. Njogera nawe mu nnyera Yesu Kristo nga nkukoola ku lw'amaanyi ga Katonda. I call you, come forth into the healing of the Lord. I command healing, yes, that surpasses all understanding, that surpasses all knowledge, to encompass you in Yeshua's name, in Jesus' name. Be healed right now. I speak to somebody right now who is struggling with family. You're struggling, my brother, my sister. You feel like you want to let loose your family. Njogera nawe ayina obufumbo nga owulira nawe yagala kugoberera abamu ku bakitaffe eyo si enkola bw'ofukamira w'ofukamiddeawo n'oyogera ne Katonda nga nange nkwegaseko okukasana kano okukkiriza kwange n'okukkiriza okwo. Your family can be healed in the name of Jesus, the Son of the living God. I speak to that woman and that man struggling in their family. Heavenly Father, you are a God of oneness. In Jesus' name, I command restoration. I command restoration in your life right now. Receive that restoration of netandikwa empya endaba empya mu Kristo Yesu. Njogerako naawe ayinza okubanga ogyolyeyo muganda wange naye ng'ebintu bikusobedde oli ku mawanga gy'oli totegera kigenda mu maaso naye ng'owulira nti singa mbadde nina omuntu ayinza osabako nange. In this moment, I'm going to take this moment and I pray for you. Father, in the name of Jesus, I pray for that young man, that young woman watching us right now on Volongoto. In Jesus' name, I command a peace that surpasses all understanding to encompass you wherever you are. In Jesus' name, I command every power of darkness to get away. Njogera nti waliwo ebintu ebyeddiringanye ng'emize mwotambulira nga mutuufu oyagala kukuta. Waliwo ekintu kyoyagala okuta. Masturbation akufugidde masturbation. Emize egy'enjawulo waliwo teweewulirawo naye ng'ate oyagala amazima ogamanyi.
wetagenyera mukama ffe kansabye ko naawe mudakiika ng'ebo mu linnya lya Yesu Kristo. Close your eyes wherever you are. In the name of Jesus, I rebuke this power of the devil that has encompassed you to this day, that is foundational in your life. I break the foundations that you may stand right with God. In Jesus' name, mpamba emyoyo gino gyonna, mpamba omwoyo gwa masturbation, mpamba omwoyo gw'okwematiza mu ngeri y'emwendera ogwambya abavubuka baffe, nguteeka wansi w'omusaayi gwa Yesu Kristo. Njogera gy'oli gwe abadde ayita mwene empeera nti kaakano njogera obulamu bwa Kristo Yesu gy'oli. I breathe the breath of life, yes, the breath of God, the breath of Yeshua into your life. In Jesus' name, amen and amen. God bless you wherever you are.